Brighton family. Ulukusaba kwa bangi. Bakutegekedde tabuzo olugambo talise concert. Ngabiri mukago gwokuna. Kusiyata laboni. Ngabiri mukago gwokuna. Okwigira emitwalo ebiri. JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu. Kujangula besitano y'olugambo n'obutagaliza. Wakati omu Brighton ne mama Natandika. Live ku stage. Bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba. Tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Muzeyi Mumeta musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njachakula Lwakitwa Africa one to travel Maparo Patsi Numanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papa Sporty Matinde Malusi Bridals Ya bebe Astra Faina Mukama yakuwa bwongo deodorant temanyi rusu temanyi ne bana batuyana tuyana ebiteetagisa kimu video tukulu kutentuyo nekisinga obuzibu kuunya temanyi rusu abazadde bannebaza webale nga bavubuka buno butineja banange ne muke dio nozugula n'okagamba n'abakiro waliwo omwana gwe nasanga mu taxi nga unyange embuzi ennume katoyo anabango n'omuteka kano n'omwakadio kano ekirabo yayingira taxi bwati taxi yonna neewunya abantu balina ekizibu ky'olusu ana zewjiro no banajikola afa abaddugavu tulina strong mama Brighton family ulukusaba kwa bangi bakutegekedde tabuzo olugambo talise concert ngabiri mukago gwokuna kusiyata laboni ngabiri mukago gwokuna okwigira emitwalo ebiri JP emitwalo 5 emeza ya miliyoni emu kujangula besitano y'olugambo n'obutagaliza wakati omu Brighton ne mama Natandika live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family omuli defense Tony Sera mama Muzeyi Mumeta musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njachakula Lwakitwa Africa one to travel Maparo Patsi Numanzi Kuzara Kwaite Famu Astuti Biva Organike Papa Sporty Matinde Malusi Bridals Ya bebe Astra Faina. Welcome back from that short commercial break. Kale tukomyewo ate bupya. Now mwena mbadde mulinze products za Jojo. Jojo abantu bambuuza. Batera nnyo okumbuza ne bangamba ALLANCRUZ Jojo bw'aba akomyewo mugambe atulage products naki kyezikola. So Jojo, I will kindly ask ogiye ku products n'abantu yongere babuulira wayi tusangibwa na zikola ki zino products zetulina kati tsokera eddagala ly'amannyo. Yes, tsokera eddagala ly'amannyo. Yes. So this is our best-selling product. Tulina mu size 2. Kwata wana bwati. Size waliwo kano ka size akatono neyo size enene. Size enene is regular omupya Tandika n'akatono kuza abapya bayagezesa atamanyi ginakola kikola tekikola ne abakoseza eddagala ly'amannyo mukimanyi eddagala lyerisinga bulisa Mukama bwoti twaka kuteekamu kikyula kirala terimanyi mannyo ganyenyeera sensitive teeth mannyo gavaamu musaayi bleeding gums amannyo ebibu n'ebizimbye swollen gums akamwa kawunya abantu bad breath akamwa kamfukira akoseza buli kimu mouthwash bamulagiridde bino abikoze kano ke kabulayo otyo kizibu kigende abantu abalina toothache amannyo gakuluma abantu tero bagamba okozesa katono ddala naye ng'omuntu alina toothache ng'erinnyo limuluma omuntu ng'erinnyo limuluma amannyo gamunuma ekiro amannyo gamfukira amannyo mukwano tobonaabona eddagala twalikolera eddagala liri 100% nakyo tulikola mu herbs ne tuliteekamu nga liri konko tube n'emu mu bulamu butono bwayo zo tube ziri 2 eno tube enene eno tube entono eno tube eno entono kaneke n'entono eno entono emalamu emyezi 2 ne 3 agikuta obulungi myezi ki 2
anyize nnyo ende agikuta bulungi myezi ki 3 atayikuta bulungi ajafuna mu ki emyezi 2 lwaki ojja kugamba ye tube akatono kamalamu katya emyezi ejjonna eno yennene emalamu emyezi 5 n'omukaaga tube emu that means neddagala quality gyofuna ya waggulu ate n'ofuna longevity tolikosa ebbanga ddene so it's value for money. Wow. Abantu batyo nga Jojo eddagala lya bbeeyi yes naye toyina tube gyogenda sanga gy'okusanyisa myezi 5 n'omukaaga mukyali nze no ndi ku mwaka kunene abantu banga basanyisa tube myezi 8 9 nze ndi ku mwaka olaba tube ze wampa last year mchali jendiko neze omwaka sigwa abantu mbawa 5 n'omukaaga kubanga nze nterako katono ddala yes kati lwaki toothpaste na ramu toothpaste concentrate otekako katono ng'empeke y'omuceere abamu n'empeke y'omuceere tagiweza atekako kasemusimu okumanya semusimu nga kateekako ng'amazi empeke y'omuceere eri too strong n'ateekako katundu ka muceere so bw'oba oteekako katundu ka muceere nga maybe go naye kuteekako toothpaste lasting emyezi 9 yo 10 oli ku tube emu tube egi era nze mbadde nkyali ku tube emu naye eno tube eno toliba na kizibu kyakamwa kawunya toliba na kizibu ne ku macho ozukwa owunya bulungi waliwo yali ambuuza eyo tube abaana abato ba infants kiryoke terina side effects definitely because it's a concentrate it's not suitable for young children kati abaana abato balina oyina ogisabulula kati bw'oba ng'olina omwana nga muto omuterako akapeke k'omuceere n'omuterako neki n'omuterako n'erirye n'olidilutinga omwana omuto they have to dilute omuntu omukulu okyensisa concentrate n'omukulu ali nga amannyo ge kwanga abamu bagamba ali too strong tebamusobola n'omukulu bw'oba ali too strong dilute waliwo omukwano gwange omuge nakawaako ne mugamba genda okozese size ng'empeke y'omuceere nalowooza nti mulimba nagenda nanyiga ekinene nateekako ekijanjalo nateekako bamugamba teekako kaceeri ateekeko kijanjalo kati we yateekako naza balance ali strong because it's a concentration of herbs twateeka konko manyi konko nekakola bannange nze mpite yaba ne banga waawo kantu nga kalungi nnyo buli gwenkawaako waliwo omukyala bambi ampagira nnyo oba abutunda ku ofiisi yaabwe naye abungulako nnyo bambi ali toothpaste story eddagala ly'okosa nayagala oddugulya buli muntu mu kikakyo bana abantu banoonya ebirabo by'okugula bagula eddagala ly'amannyo kubanga ogenda first of all ogenda mbawo ekintu kye bakosa buli lunaku omuntu asenya then omuwadde quality ogenda ku improving amannyo ge omuwonye ebizibu by'omu maaso cause ono omusawo w'amannyo ono gwolaba ono kati sente ze wali maze ku mannyo manyo tata amanyo gamusumbuwa mama jajja tosobola nze kugambye nze ekizibu ky'amanyo nene bamuntu akaba amanyo mpulya na bubi mugamba kwata manyi Esi mukasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gajesi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga bayina n'esiina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga ne Jojo tolaba nti eddagala eryo ddungi naye ate yakaddungi nnyo ku ggwe kunze Jojo oyina ka smile ya Kim ojja kunfunirayo singo ya Jojo when Jojo smiles olaba things are better than never better eddagala nze products zange gw'olisenyesa emirundi emeka just twice kubanga nange gye mpita naddala abo baby girl buŋŋamba nnyo CRUZ ng'amanyogo meeru naye teri kintu kisinga kubanga olina kalwa tutudde wano fena tulina fresh breath olwosembeddeko mpulanga twaganya ayogere kazo ziri sawa nga meka ziringa mu 10 bwezityo abantu abasinga kwera 10 abantu abasinga bayisawa 10 breath fresh yaba yamuwaddeko dda I know yalidde ku lunch yalidde ku bino ono ne bwolya sweet amanyo tegakwatako bimere olaba muva kulya mmere niyo kawulya nga kyatula sikawulya
Niye abantu abasinga bamala okulya nga kansenyesenye you feel uncomfortable. Agena isa mu kasenya kwanga awulira emmere ekutte. Nze kyerinnyumirako like amannyo owulira nga amannyo go gaseerera gatukudde. nga bwoyisaako boti olulimi boti owulira nga wow nosaasira olulimi nogaa olulimi lwange terugwe lujjaseerera lugwe. Abantu abaswana abaagala bwabwe kano ku makya ne ku makya towunya kamwa. Oza okuzuuka ku makya ne mwewa kiisi. Makya towunya kamwa. Ne mwewa kiisi? Ku makya. Ng'owakava mu buliri bwoti n'okyuka n'omwagala kiisi. Kuba towunya kamwa. Abantu abasinga alina okuzuuka agende yeeterezeterezeemu. Kano kaba ekiro kattakoze olaba. It's antibacterial. Kalina antibacterial properties okutta obuwuka buli obuleeta obuzibu ekiro. Kati ekiro oba bwebase biri mu kujja. Neba musisimuka busisimusi. Eyo mu kiro eyo. Era oba fresh. Kintu kibeera kirungi nnyo. Oba fresh all the time, yeah. Okay. Kati toothpaste tumumaze. Toothpaste is my best product. Oh, bani toothpaste abantu bamwagala. I've sold it myself. Abantu bajja ne banneebaza ne bagamba bwe bali tukolera ekintu ne quality ebadde ebula mu Uganda. Tukoye bagamba mu Uganda erimu ebicuupuli nze simanyi atibeera wano. Baga Uganda erimu ebicuupuli ebicuupuli. Ne bagamba Jojo bwe bali tukolera quality. Bambi Jojo Katonda yebale kuwa mukisa na kuwa magezi gakola bintu. Njagala bintu ebirungi ne clinic sikubye kozese kuba konjawulo. Ne bwe mba ntunda ekintu ekyo kyestakiriza nange sijakala. Bwe mba so akikosa nange sijja kitunda. Nze nina formula eno. If I can't use it, I can't sell it. Okay, tugenda product ndala. Product eddako deodorant, eyo deodorant. Yerwa. Eno. 2-in-1 natural deodorant. Eyo deodorant. Nze personally, ezo products zonna zange. Neze ngaze singa kwagala ddiyo. Alan, eno temanyi lusu. Temanyi lusu. Olaba mwagala eddagala ly'amannyo. Nene abakwata ku ddiyo bagwa eddalu. Buno obuvubuka buvubuka n'abantu bano balina ekizibu ky'olusu. Nina mukwano gwange naye bambi awunya n'ebitamukwatako. Temanyi lusu. Ebyo by'okwogerako nti owunya ne bafuuka emboozi ng'oyimuseewo mukwano weetekemu ssente. Anene eno naye emalamu emyezi ng'egi. Kameka? Oba wano ka 15. Wow. Ninga kalungi. Quality. Oteekako katono bwe kati omanyi nga bw'okwata kakaawo kawo n'omumenyamu makkati. Akakatundu kakaawo ge kagendero nino kati kakaawo akalamba kakola enkwaweezi enkwawa bbiri. Si byakuwunya kawoowo biki kugambye kaziyiza antibacterial kata bacteria causing odor. Then tumukolamu herbs. So talinamu chemicals zigenda kuchirritating anko atu amayine enkwawa zaabwe ziri sensitive bateekamu bino bibookya deodorant zibabutula. Then nateekamu vitamin C a brightening enkwawa. Kati osooka n'ofuna ddiyo n'obanga nkugambye Alan wali nkunyiza nako ate obudda netera munange owunya bulungi oli so fresh olunaku lwonna nze nakuwunyiza ne bwongoba emisinde wano empologoma nga yazze ne tufuumuuka ompunyako nga maze okufuumuuka era masinde Mukama yakuwa Mukama yakuwa obwongo eno deodorant temanyi lusu temanyi ne bana abatuyana nebiteetaagisa kimu biri otukulukuta entuuyo n'ekisinga obuzibu kuwunya temanyi lusu. Abazadde banneebaza webale nga bavubuka buno butineja bafuuka ne bukekuba ddiyo n'ozigula n'okagamba n'abakyolo waliwo omwana gwe nasanga mu taxi ng'awunyanga embuzi ennume kati oyo anaabanga n'omuteekako kano n'omuwakaddiyo kano ekirabo yayingira taxi bw'ati taxi yonna neewunya. Abantu balina ekizibu ky'olusu. Nze ddiyo bwe nagikolera ffe abaddugavu tulina stronger order. Tulina strong empunya yaffe eri stronger ku y'abazungu. Kati ddiyo abantu ze basinga okukosa wano z'abazungu. Basobola ddiyo ne bazitaano zikolako saawa busaawa obanga yekuye perfume eya layisi. Perfume ya layisi ogyekuba n'owunya bulungi mu dakiika 10 ng'ekuweddeko tekyali muntu agiwulira. So deodorant wano esinga era quality si ennungi. Mulimu ennungi naye nga z'entono. So eno yo must use. Kitegedde tugenze wano ono oil ono skin therapy oil ono akuza enviiri ate ne mugaba ono tamanyi mugaba daddala mugaba ng'akyali muto balina mugaba nga yakatandika bw'ati wano mugaba ng'obadde n'emyaka 10 gwe tutawanya jangu tukube empiso ku kyuma
naye mugabo ono nga omuntu akafuna otonalaba mugabazze kosa oiro mwesiige buli lunaku kujja kulaba nga mugaba wona wi nze sirina mugaba ne kabina sirina olimba sirina mugaba namulina nali olubuto neneefuddeko ne kabina tolina mugaba namulina nga wano ku hips wana kabina kona kajjudde mugaba katolingiza biki ndi mwongoye sirina mugaba kati akalungi nnyo kumugaba kalungi n'okukuza enviiri abantu abalina enviiri nga zibatawanya zikusiibwa kabe basajja bonna nkasiga mu nviiri bwenti ku scalp kungulu mu scalp nfuna omwana najja n'akansiigamu bulungi naziwenjula nasiigamu oyo nebakumasaginga ate okuwona kafiringa bulungi okulya nkayingira bannaye njagala ebyo naye ako ngenda funayo omwana ajje akansiige muno bwati nga naye agenda mpola era woba eyo ng'omanyi okasiiga mu mutwe bwoti naye ng'osiiga mpola bambi jangu onsiige kati kano eno massage oil temanyi wakuluma kano kalaka kenina ewaka aka white kano keka white akacupa anti kati bali mu box aga bisuma ibadde wali ku shelf ka black and white keeko bw'okateeka wonna wakuluma tyomugongo gukuluma omwana wange yafuna ekiwundu nenkateekawo nyate kagenda nnyo kumabwa kali too strong kali too strong but nakafusikera kali ka spray nakafuuyirawo kuba naye lyakera ku makyanga likaze kakambwe kati kano kamanyi magulu ganuma jajja omugongo gumuluma senga omubuki enyingo ziruma kalimu element ya obambagereza kali strong bakafuira kabalagala mu maaso kabalagala ne eno oil bamukola muzihabu ali strong baba mukuba omuli eno munda mugumba kati abala abantu banina amagulu ganuma migongo giruma kankusese nali ewaka ewange manyize nti emmese kati emmese neyingira yayingira mu kamoli mumanyi buno omoli obulimu obutimba kati nenjitayiza bulungi omwo nenjifuuyira akakantu oba ogikoze bubi nnyo emmese nagifuuyira akakantu kati gezaamu obwomi bwa robu mu maaso nafuuyira emmese akakantu mu maaso bannange nendabanga emmese nkyayenga emmese eriwe nayita mukamoli negwebweru nedduka wallahi nakafuuyire kuba nali nze jjukira nkamanyi nnyo kikakola kali strong akakantu Jojo yabumpa bungi UK naye kajjukira nze nkyali muvuka muto omugongo tegunuma biki tebinuma kati kyenakola bakyala bakulu mugongo kanze kyenakola kyembukozesa ne wana ibegabega bwe ndaba ekiyenje sigula dduumu kikalirawo anti kati mbifuuyisa fujjo kubanga mangamba kati ononye eki gaye nakakufuuyire mese nekola bweti yes kati kiwulire akantu nakasira ku bbwa ly'omwana wange lyakera ku makya nga likaze nange mwennyini nalinya ku kino kuba nze nasooka okukagezesa nalinya ku nafuna damage wano nenkafuuyira kakola ku ebyo wageze mu gym n'ositula ebyuma byotasobola wulya we noofa ng'ofuuyirawo kantu kalungi ate kakolerawo tekagenda kukola nkya kakolerawo then have this one snail cream eno ya dry skin etandisa okukaddiwa snail cream tugikola mu makovu snail cream tugikola mu makovu ikola ki eddabiriza skin egimoisturizing naye taganya abantu abalina skin enkalu ennyo okay lip therapy kati kano nze kansoke nkabannyonnyole kankakolekere bannange abawala have you ever been there ng'olaba omuwala munno asize ka lipstick naye nga kakulabikira bulungi olaba ka lipstick ka Jojo ate leero sasize akate akange nakerabirayo kano aka lipstick nakawaako mami wange tekavaako bakamba mwita antipola yali antipola yeerondalonda yeerondalonda era yitamala gakozesa bintu namugamba go try this lipstick n'agenda ng'anyooma aga Alani naawe oba bino bijjawa I'll try bwe yakesiiga right now aŋŋamba Alani ndeeta ka lipstick kano ka lipstick kalungi. It's a lip balm and the lipstick, so often 2 in 1. Often moisturization from the lip balm. Then you get the color. Color is so beautiful, so yummy. Kalungi nnyo.
Kayitirivu. Kano nakagadde, kano nakagala. Ako nako kali one of our best sellers abachala buli mchala inokuba nako mu nsawuya. Era wesiga lipstick mukwano gwo amanye ebyokwambala asobola okubuuza wayambala lipstick ki. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba CRUZ Bridal Center bano bakugamba nti bakafulumu kutuusa Goma sina buli kitambulira ku Goma si kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba CRUZ Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomesi nkugere bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba CRUZ Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba CRUZ Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa ennamba z'amasimu zeezo CRUZ Bridal Center. The irony is nti abantu beseka lipstick ebikola ebimeremere webali naseka nagenda ku mannyo nze abawala bannaye ate tekaka nnyo nze twagenda ku date n'omwana emugoba nga ze lipstick ali ku mannyo bwati it was too much manyi nze na class ndete ekiziko ekyo kino Kim saakwa ku kizigo kino Anti Jojo ojja kumperayo Kim ekizigo kino kino ekizigo okiraba tekyerusa nkyesigidde kati emyaka 2 tekyerusa kiwunya bulungi kiringa perfume okesiga bwoti baby girl dem najja nakuwa hug nagamba which perfume do you use nzola banze nga saagadde kugiragira era nete kiwunya nnyo tekiri kina kasente kazi anti akusemberedde naye kasigalako akusemberedde agamba CRUZ you're really handsome ate kinyiriza skin okisiga omwana n'abanga alabika bulungi awali abaana abato kino kya bonna okuva ku muto paka ku mukadde nze no bulijjo nti okukisiga kino kya bonna n'omuto omuwere okimusiiga kino kya bonna n'ekiri because it's vitamin E in a concentrate tuchukula mu vitamin E oyo adabiza bannange kiwunya nakiwako mama wange of late my mom was late nzoli yangamba bakati tekako n'endagiro y'okukirya naye temujja kirya ndiyo bulungi oli bwe yagamba nti tukyesiga tukombe nako tulye abaana abo leeta wano babe Avian vitamin soap yes on Avian vitamin soap ono soap a brightening skin agichamulamu abantu abagala skin yange egubye nyagala ekyamukemu vitamin soap alimu omulaba alimu amapapa alimu karoti kalungi a brightening abantu abagala okuchamukamu skin egubye omusana kunjocheza nafuna embalabe nezingubya tuteka ku vitamin soap oyo seuka ku soap wa skin ziri dry na skin stansoka diwa mbalage bulungi nomita batya Silkakun. Yeah, Silkakun. Ono wa skin stansoka diwa skin ekazenda abantu bana skin kati ne bana abantu bwenva mukina bira maziga nsi wasima zisabuni sabuni yakiro kuleta abantu abazibu bana bazishawa jero bichi kati bona mbateka kuona then that was my first product alone kano kachi Jojo ditangla temanyika kati koyo kawekewo temanyika weke olimba ditangla kwa bino kyosanyirira omwana enviri nakuba omulanga nayagala okudduka omusprayinga moji danga jukwata kinyenye disprayinga mu viri z'omwana otaniko massaging ogenda kuyisa mu kisanyizo ngoninga akola ko olimba kano ogenda kampaako oyisamu ne kaweko oli akalube nnyo fuuyiramu massaging kati ngeze enviri za Kim zonna never bune enene boto isifuiramu nezigonda oyisamu ulwa enviri z'abaana banga mayengo nti ngakola ntyo kasanyira kizigo kasanyira gabaga bikwata nnyo bikwata kati ofuiramu no massaging no yisamu kisanzo no yejjajja wa bino byonna. This is my first product and one of my clients' favorites. Kalungi kayitirivu fomya najichusamu kalaleka mutawana nnyo kusinga ne kali ke basoko. Okay, gwe ali mu bitundu Mutungo, Luzira, Bugolobi, Makindye, Kampala wano Mirwano, Kololo, Junk Forest Mall. Abali mu Uganda wogenda okutusanga then nange nga ALLANCRUZ mbera nabyo mu motoka solo kunkubira
Nongamba ALLANCRUZ njagala kino ne bakikutuusaako wonna wooli mu mmotoka mbeera nabyo kubanga nze kati Jojo is my friend. Yes. Tutunda ffenna. Bw'onsanga ku papaazi nga bugambi Alan olinamu toothpaste mu mmotoka nze abaawo nga nkuguza products Uncle Tim azimpa bulungi nemba nazo. Kale awo nga tuvuddewo Jojo tugende ku clinic. Otulaze clinic ina reception ennungi mulimu ebyuma ebirungi yongera okunyonyola abantu skin okusingira ddala wano ku clinic skin gye tusinga okusoosowaza. Ya byenasoma byentegeera byensinga okwagala ala njagala bya skin nnyo. So byenasoma byensinga okutegeera and I majored in anti-aging yegundi gye namejoringamu. Kati omuntu genda okusoma buli omu abamu bamejoringamu bintu byanjawulo abamu acne byonna nabisoma naye nengenda deeper into anti-aging ate nagenda ne musomere Korea. Ndikomera nagende Korea luli nali ngenze kusoma anti-aging ninga kangene nyongereko anti-aging course nabe bana ba Korea bakikola batya okusigala nga balabika bulungi banga dene ninga nensoma techniques zaabwe madagala ge bakozesa babikozesa batya batandika job bikozesa so bobo oyagala kutuuka nga oyagala kusigala nga olabika bulungi longa n'ebyuma ki bakozesa for anti-aging kati anti-aging ngona abantu tebamutegeera balowooza anti-aging bizigo anti-aging lifestyle atandikira ku mmere gy'olya olya mmere ki waliwo emmere ekaddiya kubanga system bwetandika okwonooneka otandikira munda. We work from inside out. Beauty starts from within. Kati efe abantu baffe batandikira bweru tebadda munda tekikola. Kyogamba nsobola okuba 40 and above naye nga ninga ka Jojo. Why not? Ozanze 40 nziri wala. Esawa yona ngena kuba 40. Oyingira 4th floor. Jojo ng'oli bw'otyo. Ffe tube tumanyi olinga nga 28. Sinaba jiyingira ne esawa yona sigenda kyuka. Ala ngena kuba kulabika bwente emyaka emirala nga 8. Jatandika okukyuka okwataano. Ng'envi zandise okujjamu. Sina nvi. Okutandika okulaga nti no because the muscles you can rejuvenate the skin. Naye tulina muscles tandika okutuuka nga zezikuloopa. Nga skin yesigedde erabika bulungi ne muscles zikuloopa because the bones start shrinking. Bw'ogenda okula the bones shrinkinga. So when the bones shrink ennyama etandika okuva ku magumba. Kati otandika okulaga emyaka kubanga amagumba gakendedde kati muscles zidroppinga. Ekyo kati kisobola okuloopa nenti skin. Kati Jojo wano wazze tutaasa ki? Byonna bizibu bya skin kulabika bulungi longa kunyumirwa bulamu kubanga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Obolabika bulungi oba musanyufu. When you look good you feel good. Kati they feel good. How much? Kigenda tutwalira kasente ki oba bbeeyi yakuteesa? Si yakuteesa treatment size ezimu kati omuntu wagenda kujja nga alina mbalabe oli agenda kujja nga alina enkanyanya oli alina enkanyanya just za ku maaso oli agenda alina enkanyanya ku kyenyi oluwumu ebyo nebira tubijjanjaba n'oluwumu every skin condition. Jojo waliwo omwana ibannange every skin condition waliwo omwana ky'omanyi nti skin etawanya omwana oyo ngenda mukulaga oba namufuna wano omwana yaŋŋambye akusaba ali mu senior 1 ngenda mukulaga ano bwe mulaba bw'ona tufunye budde ojja kundekera story enja giraga abaana waliwo omwana yaŋŋambye oba abeera hoima naŋŋamba naye omubiri gwe gwonna gujjudde oluwumu ebintu bya skin naŋŋamba so hard okukola diagnosis nga tomulabye it's one of those things that you have to come wuliriza nina omulaba yaŋŋambye omubiri gwe gwonna yenna okuva ku mutwe paka alinga nga alina oluwumu naŋŋamba Alan your friend to Jojo naŋŋamba
wasiniya wa nangamba sirina sente nangamba yakuba essimu ne bamugamba emitwalo 10 eja sabuni bizigo biki nangamba ati Alan sincerely sikola ki sizirina nangamba negamba anti Jojo kusomera abaana bansekerera I feel uncomfortable sirina sente kati Alan bilane wobingamba omuntu alina okungamba I need to understand the history of the skin agala muwa buwi no okumuwa is not the problem toswa kujabuzine kwa buwi sinkuzi anje babiki we have to sit ntegere history ya skin eno yatandika ddi ainam autoimmune condition bamuzala bwe bati ko some skin conditions ngaba bakuzala nazo so zuwe weza nga tizigenda kuona so we have to understand no kwata bukwase we don't want just waste product ate no butamuyamba oyo akuyamba muntu muyambire ddala because bino binasoma binakukamu bambi omwana oyo bwoba ondaba nonyako bwoba I know kuja njogere naye mubuze bibuzo ayinza okuba ina reaction ku mmere because abantu balina intolerances nyingi aje ekintu kyetalina kulya nekikwanga your digestive system the problems olina tuzebira ku skin oja kulya ekintu okoza kiride ne skin egenda otulaga nti kyolide tolina kiri kitegeera so tulina okola consultation njogere naye mubuuza history ya skin ye kansabe bambi antuukire and also nina okutegeera the secretions and how the reaction ayinza okuba birina naye nga tebimusiiwa ayinza okuba birina nga bimusiiwa ate nekyala do bina secretion bizala amazzi bikola ki so all that helps me to understand it ayina kino because we can diagnose through the it's a big problem well. Here in Uganda abana balina bambi ensusu eziko skin is an organ of the body ngaba mufuna abasawo ba nti oyo musawo akola ku nsonga z'abakyala oyo musawo akola nose ear and throat kati ne skin nayo is an organ of the body yetaaga obuki specialist ababisomye ababitegeera and as we grow skin is ikyuse oza skin abantu ze bali balina in the 80s balina kati kwanga ne weather conditions ikyuse amazzi gakyuse products abantu ze bakozesa n'emmere ekyuse so skin ekyuse Jojo tugende ku bantu abeyerusa naye nga bambi yagala yabivaako kati bwe yava kweyerusa nafuna bi patches oba abamu ayagala okuddayo mu bulungi mu kkala ye muyina amagezi gaabwe tujita post-inflammatory hyperpigmentation PIH positive chi post-inflammatory hyperpigmentation so when there is trauma to the skin you get inflammation inflammation what is inflammation also jufuna anywhere also jufuna ku skin it's something that changes the pH of that area so funa inflammation kwa ne pH sijimanyi life vije jakuba mpamvu nino kunyonya te kunyonyere katamu tugenda okulanga bwena vita katamu kano kwate kalinka kwate kibuzo kyo tugenda sulawo jambi kunyonyola so that's when people have that post-inflammatory hyperpigmentation it can happen to anybody but most of the ones bafuna kubanga ebizigo ebyerusa bichusa bina chemicals ezichusa your cells zichuka because the only way you can lighten you have to inhibit your melanin tosobola kweruka nga to inhibit the melanin kati fe omubiri jaffe gikola melanin ni buluna tuina cells bazita melanocytes omulimu gwa melanocytes ku producing a melanin is the enzyme melanocytes produce kati for baddugavu melanocytes cells ezo zikola melanin ni buluna kati onokutekayo ekintu nojjako ka switch kati ka switch tusobola kajjako mpola we inhibit melanin production ezo tuziyita melanin inhibitors tuziyina mu bintu bingi tuziyina mu mpiso tuzirina mu bizigo awaliwo ne medications osobola amadagala ge bakuwa ng'oli mulwadde nemuntu asobola otereera naddala ddala kati kaŋŋambe Jojo ne kati nkikunyonnyola once you've inhibited your melanocytes you've caused cell damage because ezo cells ziproducing melanin atuyamba mu UV protection UV gwechi ultraviolet rays eziva musana ultraviolet rays ezo ziri strong nnyo causing cell degeneration kati omusana bwe gukwokya
boba nga tolina melanin amala cause melanin yaninga natural sunscreen tubafe bagamba fa baddugavu ko tulina melanin tukaddiwa mpola cause omusana bwe gusinga okukaddiya teri kintu kikaddiya nga musana Alan nyo bwagala kaddiwa bera musana kati UV oxidation oyo boba tuyambala sunscreen kati sunscreen so mutekako nafa baddugavu tutaka sunscreen because melanin protection etuwanga 50% era omusana guyitamu gyogenda okula ate gukuyitamu nnyo cause your melanocytes weaken just ngo mbiri gona weakeninga cells nazo weakeninga nziba ntisuka melanin amala kati waba ogenda okula omusana gukuyitamu kati wowe yerusa this is what you do you inhibit melanocytes omusana gukutandika okuyitamu kati abana bonana gye balina musana ate tebambala sunscreen Mama Brighton family ulukusaba kwa bangi bakutegekedde tabuza olugambo talise concert nga biri mukago gwokuna kusiyata laboni nga biri mukago gwokuna okwigira emitwalo ebiri VIP emitwalo 5 emmeeza ya miliyoni emu kujengula besitalo y'olugambo n'obutagaliza wakati wa Brighton ne mama Natandika live ku stage bamulekeddwako abayiba Uganda bonna bakomedianizi ne bannakatemba tosoma Brighton family wamuli defense Tony Sera mama Museyi Mumeta musomesa banemeddewo bannakampala mmwe mama Brighton atajja omugamba ki Njamuchakula. Lwakitwa Africa one to travel maparo patsi nyumanzi kuzala kwa famu astuti biva organike papa sport matinde malusi bridals Ya bebe extra faina. Cells zibadde abakumi abadde bakola omulimu gw'okuuma bajjeewo ate tutaddeewo kikikomera kirala omusana gukuyitamu gukozinga ki cell degeneration nofuna zinnakozo kati cells bwe ziba zigeneratinze what happens kati tulina abasirikale abalala mu skin tulina cells Langerhans cells ze ziprotecting omubiri nati bwekuba Alan Brent yo Langerhans zigenda kuzuukuka zigambe waliwo ekibaddewo tugende tukuumewo tulafe buli otufuna trauma waddugala kati obuzibu bwe tulina our Langerhans cells ne melanocytes mufa abaddugavu zitambula bbiri okitegeera mufa abaddugavu melanocytes kubanga tulina melanocytes nyingi ku bantu abalala naye bali bonna balina Langerhans tebalina melanocytes kati ffe tulina melanocytes zeekwata ku Langerhans cells buli bwofuna kintu kyonna ekikuta kikokyeza kyokubye nga zino cells zidduka the Langerhans zigende zijjanjaba ekiti ekifo nti batuyise omuliro gwamwokyeza tugende tuprotectingewo kubanga zo the antibodies of the skin kati eyo trauma oyo bw'okosa ebizigo ebyerusa UV akuyitamu UV bwakuyitamu nayo kyagundi yo Langerhans nga zizuukuka zigenda ziprotectinga wali kiki ng'omuliro gutwokya kajjukira Langerhans zigirako ki melanocytes kati melanocytes bwe zijja mu bungi to protect the area wagenda kuddugala kubanga melanocytes ziproducinga ki melanin. Jojo, would you advise omuntu okweyerusa? And if not, what are the dangers ezolekedde future y'omuntu eyeyerusa? The most obvious one ogenda kaddiwa mangu nga weyerusa. The fastest way okukaddiwa kwata mu kizigo kusipidi oli ajja kugamba nze nga kyesigidde emyaka 10 bakaddiwa mangu bw'oba weerusiza at 50 oba 60 tulungi abaana abateyerusiza you look older ojja kuba wano oli muto because your collagen levels are high you don't see the cell damage bw'oba oli muto bintu byokola ng'oli muto you don't see the damage togenda giraba leero ogenda giraba in 20 years time when you're 60 ojja kulaba wona obufaanana waliwo yaŋŋamba naŋŋamba abantu abeeyerusa bwe bafuna accident oba an accident naye nga yeetaagisa okutunga skin everything because also that's another thing it's okweyerusa we have to teach people how to do it abantu tebalirekerawo okweyerusa ekyo kyo mukkirize mugaane tebalirekerawo alani tetulituuka nga tulina ne bw'oyogerera omuzigo tekisoboka
kati tulina okukola kubasomesa how to do it safely. What is the safe way? Eyo nayo tulina otandika kiripu namba tubayigiza okukosa ekizigo in the safe way. Mubikola? Osomesa ngenda kubasomesa abantu. Ngamba but you do kweyerusa gondi one. Nze wano I specialize in skin rejuvenation. Nze treating a skin con. Bwajjanga omuntu azayina ekizibu bizigo byamuja tulina okumujanja. Ngamba naye nga bwajjanga ayagala kweyerusa. N'empisa zabusana tuzirina. Muzirina? Nakulaza eri room eri IV. Bakola IV okweyerusa. Naye mumubulya side effects na biki before? Yeah, no, tulina omubulya how to do it properly and what's going to happen and how to protect their new color. Obuzibu okwaluka bakukola nete bamanyi kwe protectinga. Nti kati skin ene empya gye nfunye nino gite protect tibambala sunscreen. Basiba musana. Bana bamaze agocha. Naye omuntu asobola kwerukira mu nnaku mmeka? Ku mpiso myaka. Ku bizigo depending on the concentration of the actives. Ebizigo ebimu abantu balukira ne mu nnaku 1 2 3 4 nga yerusa. Kati nga bwendi wano omuntu nasanga mungandi wa brown. Banange ne mala nfune ne mala ndabayo omuntu angamba nti yeruka. No. Tebasoba kigamba. It's nakatolaba Alane. It's a personal thing. Kiba so kukivumirira nnyo. It's a personal thing. Abantu abamu balina okwerukamu. Jojo lwaki teweeyerusa? I can't be bothered. I can't be bothered. Mbadde mulungi mu buddugavu bwe lusijja kweyongerako. Bami Mukama yebale kumwesinga. The thing is, mbadde mwala mulungi kandi muddugavu. Solowooza nti no obweru bugenda kunyongerako. Jojo webale buteeyerusa. The thing is, nafuna omusajja azadde abaana akoze business nga sekoseza bweru. So I don't think jina kyekinyongerako. Okay. Kale. Naye abantu abamu balina okwerukamu. Bo bakyetaaga. They will be happier. Nze sikyetaaga because I'm happy with the way I am. Abantu abamu ne boli mugamba ki. Alina okwerukamu. Twine namba ya wano jabantu gyabasobola okubako. Yeah, bantu aesthetics namba weeri yakubanjikuwa. Okay. Okay. Tuyanza eyo topic eyo y'okweruka. Tulina okusomesa abantu how to do it safely. Kati ekitundu kyaffe ekiddako tusomesa abantu. Naye ekyo kyo ekyokweruka tekirivaawo. Temutwala kutawaana. Actually, gye mukoma kivumira gye kikoma okweyongera. Gye mukoma okuvumira mweyerusa gye bakoma okweyerusa. Naye tulina obasomesa to do it safely. Ne tubasomesa educate them that look ebizigo ebisinga tulina bibeerako more than 6 weeks. Obuzigo obulabo obusinga obwo bwerusa. Tebalina bubeerako more than 6 weeks. Era obuzigo edda nga bwabeerangako discontinue use after 6 weeks. Naye abana ne basigala nga beesiga ebizigo myaka 10. Come on. Ebizigo byerusa si bino obuzibu. It's drug abuse. Abana babe abusing. Then the other thing, abana befudde biochemist. Buli muntu atabula ebizigo. That's the problem here in Uganda. Buli muntu atabula ebizigo. Once you get amaanyi gali mu bantu nti ala nawe ojja kukwata bucket yo okwata tube zo oyiwemu ala n'ebizigo yange biri nze sitabula bizigo. I'm not a biochemist. I work with a team of cosmetologists. Nina ba cosmetologists mu nsi ez'enjawulo e Korea, Thailand ababintabulira. Buli product wano inaagikola kankwate product gyensinga okutunda yiyo. Eriko ki? Yiyo. Made in Thailand. Manufactured for made in Thailand. Manufactured for and distributed by J.K. Taylor Limited. They manufacture it for me. Milton Keynes, UK. They manufacture it for me. The Jojo, I can't claim it in toothpaste. Nina manufacturer eyasoma amanyo. Gwa muwacho yagala. Nze tukola business. Nankolera ekyange. Nenchu registeringa formula gyankoledde nenjiwandiisa nenjitwala UK ne bagamba eri safe on the European market. Nze sitabula bizigo. Tolinsanga nti ndya okulive Jojo atabula bizigo. Sitabula bizigo. Sina kizigo ono kyentabula. I don't. Totabula bizigo. Sitabula bizigo. Nze no bulijjo nange mmanyi nti oyo ina bucket ya blue mwobiwa ono. Byonna ebyo akola toothpaste mulala akola sabuni mulala nafuna omukyala specialize mu sabuni azikola mapapali naganyiga najjamu extract nakola mu sabuni tupa products zange zikola kubanga naziwa bakafulu baazo go aba wachoyagala nanonya kafulu nti ani kafulu mu kizigo ne mugamba tukole sente njagala kizigo ne mubula byenjagala ne mugamba njagala mapapali nga mangi
Nyagala kino nga kingi jingo bugenda omuntu akolya cake yenge abinga ategera cake n'omugamba cake yo nagikolera kati ze kinkoze tabula bizibu kubanga that way se food biochemist ne kati wano mu Uganda ekizibu kiri eki buli omu mutabuzi wa bizibu teyabisoma tamanyi chemical composition ebine bitu birimu preservatives tomanyi ne skin ki absorption levels the molecules. By the way, that is the problem. Kizibu kiri ba consumer na abantu benyini. Okay. Tuanza nge Jojo ino episode ya clinic. Njajiwa wanga yo cause njaga mujirabenga eri kwecho kyokka. Jojo, your last words. Kubanga tulina okufuna yoshuere endala. Definitely. Ebigambo by'oyinza ogamba abantu ku clinic yaffe empya. Clinic yaffe empya, guys, this is the best as skincare can go. It's ebintu byange byenkola mbyenyumirizaamu. Ndi confident with the work I put out there. Abantu abakola ebintu batali confident, ndi confident nti ebintu byenkola bye bisinga. Nina the best skincare clinic mu Uganda. Abalala gye bali nenza asinga. Amina. Come boboli n'ekizibu kikutawanyiza for a long time. You want specialist ababisoma. Netimo yagenda UK n'asoma. Namusangayo. Wamusangayo ojukali wajja wamusanga n'asoma. So we are not just tuli mukweyiya, we are qualified. Ebintu betuka tubitegeera tubitaddemu obudde obumalirivu n'obukugu. And we invested in the machines. N'amadagala gano genkosa gonna ogalaba. Proper. Madagala genyina gasikini. So bobanga oyagala kudabiza skin yo skin kutawanya kanyanya utanso kwadiwa byotayagala jangu. Okay. Tuyanze nge. ALLANCRUZ, CRUZ exclusive. Comment section eyo nkulu nnyo kyewanjagadde okubuuza Jojo before nga tanadde UK. Mufuna on face to face yangu wamangu typinga mufune nga bukyali mubuuza. Obudda nkyalina gloves. Ebintu nnyo. Sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero. For now, munzikirize mbajjukize ennaku z'omwezi 26 tugenda kukola Theatre La Bonita, na Brighton Live show igenda kubeera y'amaanyi nnyo ne timu yange yonna. For those ones who would love to support me, number wansaawo gy'oyinza okubaako n'olaba ng'ate obaako n'engeri supporting. So ogula tickets noga sigenda baawo naye nze njagala theatre ejjule nguliddeyo abantu 30 nzo ozigaba siyina buzibu nja zigaba. Bampadde bu chocolate buno ngenda body bu chocolate mama bu chocolate nibaza mikwano gyange mwenna. Jojo, thank you so much. Nze ne mikwano mingi ebibeereye Bulaya nebajjana abamu ne banzisa emboozi ne Jojo buli lwojja obayo ne koleeta nzija buzeeyo kano akalese wantu kalye kafe kakulende kalese wano nande mwenge na kugenda bwanga byogenda kujja ku clinic ninga nkote yako kulia kwanga nyoko duina kwa panda chocolate so then to put the chocolate peanuts klina kuza kulia babiri just kulia ko ne ba boys wano niliyeko ba boys bange tebaliko nedda nabo njabba we yawe na lese just bawe Jojo bawe yawe etamba we obukodo kwatudde oli bamuyita Jojo wange nzije ndete full figure kasogenda besikeju ndozola wa busy bane ne 10 na yakunoonya Bulaya ninofuna time balabe kati ngene malize treatment yo kale musibe bulungi mweraba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.